nkwaniriza natego mukwano gaffe atugobera era nga nkujukiza nti subscribe ate teweerabira kunyiga akadde osobola okufuna notifications retuleta videos empya. Like Music ne Harmonise kigambibwa nti ababiri bano batandise okuba nti omukwano gwabwe bagutandikirawo okuba nti badetinga. Kakati Laika ne Harmonise yabalabikako juzi katono emabegakawo katono nga bali mu ka video nga bali mu kuzina, naye nga engeri gye bali mu kuzina mu yinzo gamba nti waliwo ekigenda maaso wakati w'ababiri bano. Kakati oluvannyuma lw'aka video ke twalaba akayogeza abantu obwama nga beebuuza enzina Laika gy'abadde azinamu, ennyambala gy'abadde ayambadde bulijjo wano mu ggwanga Uganda tabikola, naye we yatuuse eri mu ka video yalabika nga ali bulala nga kwegamba ye ebintu bye yeekola bye biri byennyini. Kakati balabizemu okulabikako nga beekubye tattoo ezifaanagana, tattoo eza music symbols. Kakati Laika ne Harmonise kigambibwa nti ababiri bano bandibanga batandise okuba nga badetinga. Harmonise okuba nti ali mu mukwano n'omuwala ekiragirawo nti abeera yeekubye tattoo efaanagana n'eyoyo omuwala, era abo ababiri babeera nga balina tattoo zeezimu. Harmonise tuze tulaba nga adetinga abakyala ab'enjawulo okuli Kajara, okuli n'omukyala omweru gwe yadetinga, waliwo n'omuwala amanyiddwa nga Mutone ate nga Sharon nga waggwanga eri Rwanda, ate nga Harmonise abakyala batera okudetinga be bakyala bano abaakula obulungi, kwegamba nga figa kweri, kabina kwe kali, hips kweziri, kwegamba yeye enkula Harmonise y'abakyala badetinga. Naye nga Harmonise kasita ayagala omuwala yeekuba tattoo efaanagana neyoyo omuwala, omukwano we guba nga guweddewo nga gusaanyeewo nga tegukyaliwo, nga Harmonise agenda maaso n'okuba nti yejjako tattoo eyo gye yeekuba ng'ali n'omuwala oyo. Kakati eŋŋambo eziyitiŋŋana kigambibwa nti Laika yaleeta eno idea okuba nti beekuba tattoo ne Harmonise, era kigambibwa nti ababiri bano bandibanga bali mu mukwano oluvannyuma lw'ebintu ebigenda maaso, enneeyisa gye beeyisaamu, kwegamba connection eri wakati w'ababiri bano yeewuunyisa. Kakati Laika Music ng'ali wano mu ggwanga Uganda tatera kubanga ayambala bye yayambala ng'ali ne Harmonise. In fact teri muyimbi Munnayuganda yenna eyalabikako mu ka video ng'ali ne Laika nga enneemola gye yeemola ne Harmonise nga yeemu. Harmonise yali ndala, waliwo ka special treat, era nga weetegereza ka video olabira ddala nga omuntu yali nga azina n'omwagalwa we, kwegamba nga beekola ebintu ebirumya abayaaye. Amawulire amalala ge tulina olunaku olwaleero ge mawulire aga Avapeace ne Mudra. Kakati ababiri bano oluvannyuma lw'okumala ebbanga eddene nga ba mikwano naye nga beebuzaabuza, waliwo eŋŋambo eziyitiŋŋana mbu ababiri bano bandibanga batandise okuba nga baggwa mu mukwano era nga badetinga. Kakati Ava yalabikako ng'ali mu kiyungu afumba ng'ali ku live, TikTok live. Kakati omuvubuka ono Mudra n'ajja n'amuhaginga okuva emabega ng'alina by'amubuuza, naye nga engeri gye yamukwatamu ng'olabira ddala nti byabiribiribiri, nti abantu abeeyagala we beekwata si byabacapiiri. Kakati Ava ne Mudra oluvannyuma lw'okuba nti bamaze ebbanga eddene nga babyegaana mbu tewali kigenda maaso wakati waabwe. Mu vidiyo eyo gye baakwata Mudra yagyekanga, yali tamanyi nti kamera kweri, agenda okulaba nga kamera kweri nadduka. Naye nga video eyo baali bamaze okugisharinga ku TikTok n'awalala aw'enjawulo, era abantu abasinga nga bagifunye dda, ekintu ekyali kizibu okulaba nti ababiri bano video bagijjawo. Naye nga kigambibwa nti ababiri bano bali mu mukwano era nga batandise okuba nga beeyagala. Mu mawulire amalala ge tulina olunaku olwaleero ge ga Bruno ebipya bizuuse oluvannyuma lwa ex-girlfriend Dora okuvaayo n'abaako ebyama byayogera ku Bruno bye tuze tuwulira ku social media mbu Bruno tanaaba, Bruno tasala Mabira Forest, kwegamba ye Bruno obuyonjo teri awunya. Ebintu bingi omukyalo ono byavaayo n'ayogera. Kakati ebipya bizuuse kigambibwa mbu Bruno emmotoka gy'avuga claiminga nti yagigula $19,000,000, nti sizize si yagigula, wabula mbu emmotoka eyo ya Farida n'akaziwe. Era kigambibwa nti Bruno oluvannyuma lw'okuba nti yafuna obutakkaanya n'omukyalo ono ne ba breaking up, oluvannyuma lw'okuba nti Bruno nga watumanye nti kafumisi kasita omwesibako ennyo n'ofuna olubuto ng'akusuulawo.
kati omukyalo ono avuddeyo n'agamba nti Bruno K baali bakyali nga bakyali baana bato nga basula mukono era we baakula buli omu n'agenda bibye nga bw'omanyi ebyensi buli omu n'agenda bibye okuyiiya obulamu baddamu okusinkana omwaka oguwedde ne batandika omukwano gwabwe ne beeyagala era omwaka guno ne bakifuula official nti bagenda kuba nga beeyagala boyfriend and girlfriend ne ssente ezakebera DNA ey'omwana wa Bruno K Kigundu Seifi kigambibwa nti oyo omukyala ye yazisasula era omukyala yavuddeyo n'agamba nti ebintu ebisinga yabadde abiyambako Bruno K amusasulira amafuta amusasulira ennyumba kwegamba badde amuyambako ku bintu bingi asasula ssente awa abaana ssente kwegamba nga yalinga maama ate nga yalinga taata kakati omukyala ono oluvannyuma lw'okuba nti yafunye obutakkaanya ne Bruno K ne baawukana ne baseparatinga yanyize n'aleeta ebyama byonna era n'ebyama ebirala byayongeddeko n'agamba nti emmotoka Bruno K gy'avuga siiye kwegamba Bruno K talina by'ayina mu nsi eno naye nga tumanyi eddalu lya Bruno K twazeemu okulaba Bruno K ng'afulumya akayimba ng'agamba mbu nakulyako akayimba ako yakafulumiza oluvannyuma lw'okuba nti yacankalanye n'omukyalo oyo ng'alinga agamba nti kasita yalyako newankubadde bacankalana kasita yalyako ekintu ekitali kirungi olw'ensonga nti kikwasa ennaku ng'omukyalo okuba nti omusajja gw'osuubira nti wali mu mukwano naye mweyagala muzimbye ekintu kyammwe ate ne mucankalana ate omusajja n'avaayo nga yeewaana nti yakulyako kwegamba wali kyakulya ate we baba nga bakuse ne bakusuulawo obusuuzi mu kasasiro. Stay tuned and don't forget to subscribe.